Wadde emikolo gya Chosen Becky gisembedde naye nno ttiimu ya Dictator Amir temuli bulungi. Bavuddeyo ne balyoka bamugamba nti byonna bikole naye nabo ebyabwe bijja tugamba emikolo. Okusinziira ku Sheikh ono gw'oli mu kulaba munnange yavuddeyo n'alyoka agamba nti Dictator Amir bamukaabya amaziga bamwogerera naye bingi byafunye bukya bayawukana ne Chosen Becky ng'emmotoka okugenda Mecca ate mbu munnange waliwo n'ebirala ebikyajja okusinziira ku Sheikh ono. Kukiriza tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano. Tobeeranga mu mbeera yonna n'olowooza nti okoze ki? Okomye emabega kawo baatukola ekigambo ne swaba wange ono. Naye wallahi embeera ne tugikwasa Mungu ne tuguma. Naye ebirungi Mungu bye yakasumulula oluvannyuma lw'okubanga twaguma tetubala. Allah yatuwa mwamulaba ngali Makka. Temwamulaba. Allah yamuwa n'agenda wa? Makka. Twabadde twakavaayo. Allah n'atuwa omwana omugole era gwe nzigiddemu ndowooza ogirabye. Motoka enyirira egira bweti. Allah n'atuwa omugole gwe nzigiddemu ka esika ku wakati. Era ono yabadde ngamba nti aye motoka tekuba binnya ne ngamba nja vuga mu mbeera ya mpisa. Ono yandwisizza ono. Lwakuba omugole tubadde tulina omuvuga buki mpola mpola. Allah amutuwadde oluvannyuma lw'otukola ekigambo ne tuwoloma ne tusaba Allah n'atuwamu. Kati tuwulira ebigenda mu maaso eyo inshallah bibulako ennaku ntonotono. Owulidde? Naye nabyo tugamba nti mukole naffe ebyaffe bikola ki? Omukyala yasooka okuloza kunva kye bataakole ffe tujja kikola inshallah taala. Weetuulire. Tweyongerayo oluvannyuma lwa Florence Nampijja okuba nti nate omulimu gwa BBS Telefina yagutadde omu ku mikwano gye era nga abadde mukozi munne atwogera ku Peace Diane yavuddeyo n'abaako byamubuuza. Jjukira nti Florence Nampijja yavuddeyo n'ategeeza nti alina omusajja ogu omu kaakati awo Peace Diane kwe kumubuuza nti akikola. Mommy, how are you? You're looking very demure. Thank you. Ah, Mama, the funny. Hey, Mama, the canary. Mommy, I have this burning question. Which one? Jenina, how do you look that very extravagantly pretty? And you have, like, I've not had you in these candles of bamututeno namranira bichi. How do you be faithful with that beauty? Like, tofuna buzibu. Baffe naffe bannabijjo b'okumutala kuno tubaane layini zaffe nga layini esimbye. Kati nkugambe chipi. I think sekiri munze. But you can learn. I can. Why? We learn things every day. Mulimu ebirungi mu kubeera omuyaayi. Waliwo era w'obeerera omwesimbu n'otalina ky'ofunamu. But at least nga nsigaza ekitiibwa. But Florence, how do you look like that? Honestly, the second time I'm asking you. And mbadde nkubuuza baddadi bange bali batya oba daddi? Tekikuwa obuzibu? Yadde n'akatono. Like all that beauty to be for one person? Yes, because erina kuba for one person. Mulaba nnyo opera nammwe buboonoonye. Not really. So, what word do you have for pretties like you? Nze sibirimu tobingamba kuba sijja kumashitiibwa kubeera muyaayi tekikwongerako. But there is money. No money. You have your 4 men, one for me. No, kola bukozi. But you also put in work to work hard. Why would you work hard with that beauty? Because nina okuba ne ssente. Anti kiddayo ku kyembadde nkugamba kati awo wennyini awo. Have your 4 men. Let baba nakolekawo. Nguddeyo ku drawing board, back to default settings. Mami, one last question. You've heard it before. How are you that strikingly beautiful and you have just one man? God. Olunaku olw'eggulo we twayongedde okukakasa nti munnange omwana wa Sheebah Karungi wa Jeefu era ng'ababadde bawakana ndowooza mulekeraawo okuwakana nga woli mu kulaba akatambi ako munnange
Sheebah yabadde oba yagenze kuba nti nate ayimba oba performinga kakati omwana ne babeera ng'ate taata we munnange amusitulako era munnange abo video ne butandika okutambuzibwa ku mutimbagano. Omwana wa Sheebah oba yakola ki bannange abantu b'okumutimbagano kubanga bamusabula buli kaseera okitegeera nno mukwano kakati senga asidi wadde ng'ali mu kwebuzaabuza nti ye atayagala kubeera ng'ate avuma abaana batono era yafundikidde ayisizaamu eggaali omwana wa Sheebah akwosa ne maama we twogera ku Sheebah munnange katubeere nga nabyo tubikuwa mukwano ate nga omwana wo afaanana gwe tafaanana taata we ate bannanga abantu abandaba mwewala okuzaala mu bantu ababi naddala abakazi ababi omwana agenda n'afaanana nnyina nooti ensi kati akasajja ka Sheebah kasajja kalungi musajja mulungi he's a handsome man yagenda n'azaala omwana mu maama we era omwana n'afaanana maama we okuva ku muto paka nze mbabuulira I don't want to ngawe mbagambye I don't want to body shame era ababusalamu omanyi wano mumanyi okusalamu obuntu waliwo ettako eryasazeemu akakiripu kange naawe haamu n'ateekako ekifaananyi kya Ani Kansiimi. Oh, I wanted to address that. Actually, nobody in the comment section. I was very pissed off. Yes. Yes. Mwe matako mwe sibagamba nkonti nebaka ne Ani Kansiime nebagamba Kansiime muli ng'amazzi by the kamalo sengonzi jukiza mwe matako wali pamwe bagenda basama ebyo ebintu by'esiru Uganda toli kyawandika ludda nti Kansiime mu Uganda aliyo muli ng'amazzi mwawuleko netugamba ko Ani mwe muli ng'amatako. Actually even that day someone said it netugamba it's not Ani Kansiime mubeere mu obwongo mwe mizimu mwe era Sheebah nalabyawo abantu nga babode sheminga omwana wo munnange nze ng'omuzadde nayiseewo buki uyisi bagendereko mu komenti they gotta go no they gotta go no toli mulungi kyosituufu bayira you said ndabikanga zodanga ne Sheebah gwe yagwalabika obulungi olaba n'omwana wo bamuvumye endabika. But I don't want to talk about the baby because of course that's an innocent baby, but ugly people. Banange ugly people always rush to call other people ugly. Banange Sheebah toli mulungi. Nze Sheebah yali Dubai nga mwakadama wa yali Dubai oba wa Saudi nga mwagalako mpisa because yali yatulaga mbuno alina empisa. But clearly tozirina nenda Sheebah toli mulungi era Sheebah ekikuyambyeko kati okulabikako nga kati omuntu kafiruta ofunyeko kasente bambi abantu ne nga Sheebah toli mulungi Sheebah oli mubi. You should not be harm. Sheebah tali ku kizigo. Sheebah, you should be the last person to call to talk about anybody's looks or appearance. Toli mulungi. Toli. Era munange Sheebah, your name called me whatever name, but I don't think anybody has insulted my kids' looks mukwano. Atenga omwana wo afaanana gwe tafaanana taata we ate bannanga abantu abandaba mwewala okuzaala mu bantu ababi naddala abakazi ababi. Omwana agenda n'afaanana nnyina nooti ensi. Katikkiro Charles Peter Mayiga avuddeyo n'abeera ng'ate munnange asabula
abaana ab'obuwala abaganza abasajja abatali ba myaka gyabwe abaagala abasajja abakulu katubikuwe. Muwala ekikwagaza abasajja abakadde kyeki oli muwala muto onoonya bajjajjaabo bakuwase ate bw'ovaawo ng'ogamba tamalaako anaamalako ng'omugongo gwakutuka dda. Oyina kuwasa oyina kufumbirwa ng'okyali muto yambala kati kadaali ng'ekyakunyumira n'omubiri nga gukyali munyirivu. Okuwasa kya buvunaanyizibwa. Omuganda agamba nti omuwulu teyeesigika. Lwaki oyagala kuwasa bakadde? Abavubuka bangi bempulira baagala kuwasa bajjajjaabwe. Jjajjaawo omwagaza ki? Kasita omala okusoma tewali nnyo kikugaana kuwasa. Ffe twawasa tuli baana bato. Twali baana bato tetuliiwo. Empeta temuziraba zikyaliko. Owasa omukazi wa myaka 5 nti tujja gende wa Dr. Sali azaale ebyobukulu kaweereege ng'eddya ly'obukulu. Calvin Kayanja wuuna avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira ba foot soldier bannuupu. Sitambuza vidiyo bulamu waffe biri mu mikono gyammwe tuli Mbarara City batuyitako mubalaba eri batuwambiddeyo mu maaso batukozeko ambushi ne basiba. Naye kati mmwe mugenda kusobola mutya okununula Uganda nga temusobola nakwerwanako? Obusajja bubasazeeko mu kifo ky'okwerwanako naffe tutandikiraawo nga tulabye ku kye mukozeewo muli mu kulikodinga bividiyo. Tambuza vidiyo sharinga struggle y'aba content creators. Omukulu abeera mu documentary kadingo bufutu soja bube butikitoka. Kati eno struggle modrochi abasajja babasazeeko mu kifo ky'okwerwanako batwala bannammwe. Oli mu kulikodinga video. Kati yino tugisharinze kuyambye etya? Bwe tusharinze video eno gy'olikodinze ne tulemesa poliisi okukwata abantu bamu. Mwe abatasobola kwerwanako wadde okuteekawo embeera ya resistance munaasobola okununula Uganda mmwe. Ye kati munaakuuma mutya akalulu ke mugendamu aka protestive vote nga temusobola kukuuma bannammwe. Omukulu abeera mu documentary. Bano boyita abayekera bano bewayita abasirikale abatasobola na kukuuma bannaabwe. Poliisi bejja neerondamu beeyagala neetwala neegenda. Kubanze kambabuuze kati video muzirecordinze muzitaddeko abasajja mubalaba babasazeeko mwaba tutaasa mwatugamba mutulwanirira mulwanirira ffe. Mugenda kuleeta muti enkyukakyuka ey'omuggundu nga mmwe nammwe temusobola kutandikawo mbeera. Bino bye mbagamba. Toyinza kukwata ba TikToka kuba kulembeza lutalo. Kye balowooza ky'ekyokulikodinga then kiyambe ki? Kiyambe ki? Kadingo ye muzanyi wa firimu comedian. Naye kyalowooza ky'ekyokudokumentalinga tuli mu kuzannya firimu. Omukulu ali mu firimu. Bano bafutu soja bali mu content. Mbu bano be bagenda okununula eggwanga. Obaako n'ekikya. Mu mawulire amalala abaagalana bano ababiri kye beekoze ku mutimbagano babadde ku TikTok munnange Brisha yavuddeyo munnange n'ayogera ebimubadde ku mutima jjukira nti baayawukana ne Jack. Okitegeera naye nga Jack bambi alayika kati ate yategeera ensobi ze ng'ayagala kubeera nga addira Brisha kyatakkiriza. Katubeere nga tukuwa obulumi bwe bambi nga nnyonnyola katubeere nga tubikuwa. Ekintu kye wakola like ebyaliwo mu 2023 nze ng'omukazi byansigalako okitegeera. Nesooka ngamba kasooka nsizeyo neetegereze. Nenzija gy'oli ne tuddamu era you still did the same mistake. Kati nze Jack, I'm telling you this girl. Never nasemba okwagala mu 2024 ng'etandika. Just nina wanatuka nga ndaba go weka wallahi netuka nembeera nawe nga ndabika nga ninga omuntu atalina kiddako nga ndaba it's only you. Right, that's what I say. I was desperate. Nze jaka nalina moving ada on nankyali naawe nenga nze na moving ada on olabye ebintu byenajja kugamba please don't do this, you're hurting me. Kubanze nawe twatuuka nga nkaaba nga oba okoze ekintu nkaaba.
niwabakola batuuka nga oba okoze ekintu nkugamba nebinnuma nwatuka ekiseera ng'okola ebintu nga njagala kwetuusaako bulabe nga mbeera mu bintu bya kunywa waragi buli kaseera nga ndi awo nga am stressed, am depressed kutandika kukozesa biragalalagala niwatuuka ng'otandise okubanga buli kintu kyoddamu n'okola nga kugamba nayitamu eyo process yona nti nakaaba nenkozesa ebiragalalagala biki mwenge biki nenekyawako nenyagala okweta nga buli kyokola but you are doing the same mistakes, you know. Kati tewewuunya lwaki nti nali naawe nga ebintu byokola sikyakukayanya nga nkirabanga by the way nti nina wenatuuka nenguma nembeera nga nkyali naawe nenga mponye ndikuwona mpola mpola kati ate kati saazo ye process gy'oli okuyitamu nti nze wagimpisamu naye nga totegedde kuba buli wenakugamba nga lwaki okoze kino nga golaga you don't give a fuck anti olaba ngolaba gwegwenina kati nze nali naawe nompisa mu byompisiza nengetinga depressed nenkozesa nenekyawa nenjagala okwetta netusaako obulabe nekola biki okimanya I have a wound for you nina enkovu nga yeyo ani ngina kukola ki byali binsuseko naye nina enkovu nga yeyo nkyagirina okitegeera ate nsobola gikubamu ttatu naye sigenda gikubamu ttatu njagala njirabeko buli wenjirabako boy nzikiriza mu mutima nengamba I don't have to move back byenayitamu byali bimala okitegeera tuze tubeerawo nenkaaba nenkola biki kati nze nali naawe nga ndikuwona naye nga tomanyi nti ndikuwona kuba naye watukanga ebintu byokola gwe do you know what it hurts like do you know how much it hurts okubanga omuntu mukayanira ensobi yeyeemu the same mistake nga ate yakulaga atawuliriza you know yeah so nze nali naawe nga ndikuwona that's why nsaze nondabira ddala nti sikiinamu buzibu nze okukwagala lavu yaffe bagikakira ku TikTok okitegeera that's why when I'm blaming people wemba kunenyamba walya business zange za chips n'obumyu biki nzije nembagamba mwalya business zange cause these guys connected me to you batwetera okweyagala nga wetupostinga mbu good couple kakana nga ngudde mu shit gwe simanyi okitegeera and love ya forget shit. It was shit. Okay, I enjoyed the moments mbu twabera nga tuzinazina ku street kwefula mama wire but right now neso kogera nange mu bulungi nga oyogera nange oli mukakamu. Okay, Jackie, what are you saying? You know my name and you used to call me honey. What's wrong? Obadde ogamba ki? Wagamba ojja kunjokya oli mulongo. Omuliro nga tegutuuka. Yagamba agenda kunjokya mu Nabunya buli amutunuleko nga adduka. Nabunya nga tababuka. Choka. I like being honest, honey. Ebintu byogedde binnuma biri kunuma. Ate you know me. You did a very, very big mistake. You know what you did, Jack? What did? What you did was moving on when you're not yet ready. Tonna bakwetegeka. Ate honey. Nzikivola bazi nalumizibwa nenumizibwa. Ojja ekisa kye twayawukanako mu 2022. No, 2023 twayawukanira. Nali mpona. Kati era nagenda okumawo gy'oli nga just njagala kwetegereza. So nagenze okulaba nga nezuula ssaawa zino nga mponye. Kati bw'obuzibu buliwo wagenze n'ofata obuwala awo bw'oyagala kunnumya biki kumba ate tokikozesezza magezi. Kati kyokolaba nti dakiika emu 2 obeera ompostinga. Dakiika okitegeera? Naye omanyi lwaki nkola ekyo ekintu? Tokimbuzanga kukola kyo omanyi lwaki nkikola? Ekyo kumpostinga? Of course.
bwete etambudde obadde mulabi mulungi wale kwekubina ku News Park channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba nkwagaliza sabbiiti ennungi eri mikwano gyaffe aba Advent.